Bano be bamu ku Bachina abalaze bye bakola nga basinkanye okujjukira olunaku lwa Mid-Autumn Festival olukuzibwa buli mwaka mu China. Bano bakoze emizannyo okuli karati, okuzina n'ebirala nga beegattiddwako abayizi abasomera kuno. Ambasada wa China mu Uganda wategeereza nga bagenda okukwatirako Uganda mu nteekateeka z'okuzimba eggwanga lyattu. Amenye pulojekiti ezitali zimu okuli oluguudo lwa Entebbe Express Highway, olutindo lw'e Kaluma n'enguudo endala. Is one of the most important traditional holidays of the Chinese nation. Today, the Chinese people and also overseas Chinese abroad, we celebrate together. Well, because Uganda abakola n'Abachina bategeeza nga bawalizibwa okuyiga ebikolebwa Abachina olw'engeri gye bakwatamu ennungi. Sanyukirako bannaffe Abachina nga leero omukolo mukulu mu culture y'Abachina nti leero lwe bakuza olunaku lwe bayita Mid-Autumn. Abachina bano nga batandikawo kampuni ya Star Times bategeeza nga bagenda okuyambako Uganda okwaŋŋaŋa okusoomoozebwa kwe basanga mu by'empuliziganya.